Sport TV to the world. Otyo embeera bwetyo bwetambula bwetyo bweyimiridde mu kitundu ekimanyikiddwa nga Bwonda. Bobi Wine wagenda okuba nga atuuka essaawa yonna. Essomero lino ly'olengera baliyita Bwonda Primary School. Bobi Wine wagenda okubeera n'ekigambibwa nti abantu batandise omulinda kuva ku makya saa 12 nakati bali awo mu kasana babateereddeko ka music we bazinamu we bewamu ka entertainment nga we bakuuma Kyagulanyi. Wenkoledde vidiyo eno oba wenjikuteereddeyo ku mukutu ziri essaawa 8:4. Bobi Wine tannatuuka Bwonda ali Mayugaawo aggulawo ofiisi ya district then ayolekere bulambirira ku kisaawe waneeno e Bwonda. Waliwo kaakatomerero naye kyemmanyi engeri ekkubo gye liri ya nfuufu ka speed kajja kuba k'amaanyi. Oli ku Sport TV tuli ku mutimbagano eno YouTube channel yaffe official, subscribinga ate commentinga munywanyi likinga. Teekako notification bell message bwe zinaabanga zizze enkuyanja osobole okuba nga otambula n'omulembe. Amannya omwana Soda mbeera ne Abe bwe tubaawo kutuusaako ensonga bwe zityo. Embeera ya bunkenke tutuuseko mu katawuni wansi eri ng'abantu abamu emirimu baagivuddeko. Buli omu ayogera kimu nti nninda Robert Kyagulanyi Ssentamu oba bo gwe baakazaako erinnya eryangobi. Security ebadde tight wentukidde ku kisaawe nga poliisi eyungudde abawanvu n'abampi ogezaako ogamba bo kye bayita okuuma obutebenkevu mu kitundu waleme kubaawo nsasagge yonna ekolebwa. Era baleese abapoliisi ne baleeta ne UPDF we bali balindidde omukulu. Ate era nga bwe nakutegeezezaako nti buli kasenta ke tuyisengamu ak'amaanyi eyo kabaddengamu ab'ebyokwerinda bangi naddala mu busente obumu nga bagezaako kugamba mbu bakuuma mirembe. Abantu we bali okuva ku baana abato, abakyala, abaami, ababoodaboda bakuumirira Kyagulanyi. Ekisaawe kigazi bulungi nnyo nga bw'okiraba. Kigazi bulungi nnyo kisobozesa buli kinnoomu okubaako embeera wagitwalaganya bulungi nnyo. Babaddewo awo okuva ku makya tegeezeddwa nti okuva ssaawa 12 bakuuma Bobi Wine baagala mulabako. Ate oba n'abamu waliwo wengenza ofuna ku kyokulya nempulira omu ng'akubira munne essimu nti munnange Bobi Wine aidye waife, kitegeeza azze ewaffe so dduka mbiro ojje olabe. Mu kutambula okungi waliwo abakyala b'ensanze abaakoledde Bobi Wine oluyimba. Balina eŋŋoma amadinda, mu Luganda tuziyita ŋŋoma n'amadinda naye bompulidde baziyita simanyi emigaabe, ndowooza emigaabe balina engeri bwedda gye babiyitamu. So bamuyimbidde akayimba bali awo abakyala bagezaako okkuba ebivuga basobole okuba nga bamwaniriza. So kansooke mbakuwe osooke obawulirizeeko then nkomewo nkusiibule nga bwe tukuuma Kyagulanyi atuuke wano e Bwonda tusobole okutuusaako embeera live. Omwana Soda okyali ku Expo.
abakulu bwotyo bwewawulidde nga bagezaako okuyimba abasoga bayimba bannange akayimba bakagoze dda mpuliddemu tujje abataka tujjeeyo tulonde Kyagulanyi. So embeera bwetyo bwekyayimiridde ekisaawe kigazi buli omu waali asobola okwota embeera buliro. Gwe sigala ku expo tokkiriza kuva ku video eno nga tolaikinze ate nga tokomentinze. Namba yaffe weeri awo wansi osobola okutunoonyaako ku WhatsApp akamessage ne tunyumyako. Embeera yonna ogenda gitegeera nga bw'enaatambula okuva w'anaatuuka e Bwonda paka w'anaddayo. Ntegeezeddwa nti bw'ava wano agenda yita Iganga paka enkya e Busiya n'oluddako Mbale. Kankulekere ka video kano eno aba security sibo baatuuse dda basombodde abawanvu n'abampi. So kankakulekere nga bwe nkyakunoonyeza ebirala. Mukama akunkuumire. Export TV to the world.